programu eno World Report galubindi zo leka galubindi era tuzitunuze mu ggwanga erya Amerika omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela omusajja mukulu Maduro eyakwatwa mu wikendi eri eyise kati olunaku olwajjo yasimbiddwa mu kkooti bino bye tugenda okutunuulira tulabe bwe yatunudde embebeere ng'omukulu ateetimbye ate wamu ne mukyala we ne bamala beegaana emisango egyabasomeddwa. Omulungi ampuliriza musajja mukulu Nicolas Maduro abadde omukulembeze oba yali omukulembeze w'eggwanga Venezuela yakwatibwa ku lunaku olwakeesa oba ekiro ekyakeesa olw'omukaaga olwa wiikendi eyo eyise ng'amagye ga Amerika gaasalako ekibuga Caracas munda mu ggwanga lino erya Venezuela wakati mu kweteekerateekera okusaanyaawo obukulembeze bw'omusajja ono n'okugezaako okumukwata olw'okubalemesa okubaako bye bayisaawo. Njagala kukutegeeza nti olunaku olwo olw'ekiro ekyo ebbanga teryali ddene eryakwatibwamu omusajja mukulu ono n'amala nno atwalibwa amagye g'eggwanga erya Amerika mu kibuga New York kakati eyo gy'abadde okuva olwo n'okutuusa olunaku olwajjo leero katugaye nti olunaku olwaleero ekiro ekikeesezza olwaleero bw'atyo aggiddwa mu kibuga Brooklyn mu New York City. Eno ye wali ekkomera mwe yasibiddwa erimanyiddwa nga Metropolitan Detention Center erigambibwa okuba nga lya mutawaana nnyo ogwenkaniddwawo. Kale nno eno gyaggiddwa n'atwalibwa mu maaso g'omulamuzi e Manhattan. President Maduro abadde yeebunguluddwa abasirikale abayitirivu wakati mu kulipwa enjegere ku mikono ne ku magulu abadde wamu ne mukyala we bwe baleeteddwa mu kkooti omukyala bamuyita Syria Florence ono bwe baleeteddwa mu kkooti e Manhattan. Ampuliriza oluvannyuma lw'ennaku ezibadde ziyise nkubulidde nti ono yakwatibwa ku lwamukaaga kakati bali olw'omukaaga olw'essande n'olw'emmande z'ennaku 3 zaamaze mu kkomera olwo nno n'amala asimbibwa mu maaso g'omulamuzi omulundi ogusookedde ddala kasookedde akwatibwa gye binaggwera nga nkubuulidde nti azzeemu n'asindikibwa mu kkomera lye erimu gy'abadde mwanattu alyoka akomezebwewo mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 17 era addemu abitebye. Na kino kitegeere nti Maduro ne mukyala we baabuusiddwa mu nnyonyi okuva e Brooklyn olwo balyoke baleetebwe e Manhattan. Bwe baatuuse awo ne balyoka bamuteeka mu mmotoka ey'omutawaana ze bayita armored vehicles olwo era nga yeebunguluddwa abasirikale bayitirivu okuli n'ebitongole ebigoberera era ebirwanyisa okutambuza enjaga munda mu ggwanga erya Amerika. Aleeteddwa mu helikopita n'akyusibwa n'ateekebwa mu mmotoka olwo ebitongole bino n'abasirikale bali benkugambye ababaddenga obusiisi ne bamwebungulula okutuusa lwe bamutuusizza munda mu kkooti mu maaso g'omulamuzi. Ekituufu kubadde kweserejja ng'ayaluza emikolo mingi egikoleddwa mu kaseera akatono ako. Abajaasi bwe bamuleese bamukwasizza ekitongole kye bayita New York City Police Department era wano wabaddewo n'abeekalakaasi. Ku ludda olumu ku nguudo okwo kubaddeko abeekalakaasi ababadde bawaga nti Maduro walyose n'okwatibwa kisajja gwe watutama era okugwako kuyambye eggwanga lyaffe erya Venezuela oba kuyambye eggwanga erya Venezuela ligenda okwenunula. Kyokka nga ku luuyi olulala wawulikiseyo bambi ababadde bamusaasira omanye 10 terikyawomu nga bavumirira enkwata n'endeeta y'omusajja ono na byonna ebyabaddewo nga Amerika ekwata musajja mukulu Maduro ono okuva mu ggwanga erya Venezuela. Kakati enjuyi zibadde bbiri lwakuba nti bonna babadde beekalakaasa mu ngeri ey'emirembe oba babadde baleekaana mu ngeri ey'emirembe ewagira ate n'etawagira bonna bawuliddwa mu ngeri y'emu nga tewali alinnyiridde eddembe lya munne. Kakati era ne kino kitegeere musajja mukulu ono pulezidenti aleeteddwa mu ngoye eyoba uniform ey'abasibe ey'ekkomera
bwatyo wazze nga bamunaanise mu gye bayita prison jumpsuit, yazze yeenaanise mu ngeri efaanana bwetyo. Kyokka bw'atuusiddwa mu maaso g'omulamuzi, omulamuzi amale amusomera emisango gino, wanatu musajja mukulu ono ayimuse ne basooka bamubuuza obanga ddala amannya agasomeddwa ge gabadde amannya ge. Kale ne bamusaba ayimirire ababuulire amannya ge amatuufu, n'agoogera nti ye Nicolas Maduro, pulezidenti ow'eggwanga erya Venezuela. Kino akikkaatiriza wakati mu kusimba amannyo n'aga nti ekituufu nze nkyali pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela, era wano wendi ndi yeeyise prisoner of war, musibe w'olutalo, prisoner of war. Mukwate yakwatiddwa mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka bw'atyo bwannyonnyodde, kyokka n'akkaatiriza nti akyali pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela. Ebyobufuzi n'ebiringa nga bwe bityo n'effutwa bye byamukwasiddwa Abamerika balyoke bamuleete bamuvunaane emisango gy'agambye nti tazzangako n'omusango n'ogumu kwegyo egimusomeddwa, era ye bwe yeetunuulira okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe alabira ddala nga alikkiriya, ali innocent, kye kigambo eky'oluzungu ate nti bamulanga bwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo. I'm still the president of my country, Venezuela. Bw'atyo omusajja mukulu bw'ayogedde, kyokka era ne kino kitegeere nti ebyo byonna ye abadde abyogera mu lulimi Oluspain, Spanish, ate ng'abannyonnyola bo baddamu mu lulimi Oluzungu Olumerika. Olwo buli aliwo n'amala ategeera ebigambo nga bwe bibadde birina okutambula oba nga bwe bitambudde. Nekino era nakyo kimanye nti okuva lwe baakwata Maduro ono olunaku olw'omukaaga oba ekiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga, guno gwe mulundi wadde ng'abadde mu kkooti, gwe mulundi ogusookedde ddala okwogerako kye bayita in public oba eri ensi, abadde tannawulirwako kigambo kimuvaamu nga bwe yakwatiddwa n'ebyo by'abadde alina okunnyonnyola. Wano waayogeredde ebigambo bye ebisoose ebibadde tebinnawulirwa wadde ng'abadde abyanukula mulamuzi mu kkooti, naye n'ensi ewulidde ekigambo ekimuvuddemu okuva lwe yakwatibwa okutuusa olunaku lwaleeteddwa mu kkooti. Kakati amangu ddala nga mwami Maduro amaze okuwulirwa, ne mukyala we Siria Florence naye alagiddwa ayimuke awulire oba ayogereko eri kkooti maaso g'omulamuzi ku ebyo ebibadde bimwogerwako. Ekyamazima asoose kulagirwa kwogera linnya lye, era naye n'asitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi n'aga nti erinnya lyange nze Siria Florence, nze First Lady agasseko nze Siria Florence Maduro, era nga nze First Lady ow'eggwanga erya Venezuela, ndi mukyala wa Nicolas Maduro ono gwe mundaba naye wano olwaleero. Bambi abasajja, omusajja n'omukazi ono ndowooza mu bufunze tugambe nti batuukiriza ddala enjogera ey'okugattibwa ega nti mu bulungi ne mu bubi bwe buli twawukanya babadde wamu. Kyokka n'ono okufaanana nebba naye akkaatirizza nnyo ekyokubeera First Lady oba muka pulezidenti asookerwako ow'eggwanga erya Venezuela. Kale n'ono naye mu kumaliriza yeewakanye n'aga nti ebyo byonna ebyetwogerwako, ebyo byonna ebinjogerwako nze n'omwami wange, amazima gennyini tetubimanyi, wabula baagala kutuma ettanziro okutubiiyisa ensi eno etukyawe balyoke batwale ebyaffe. Mukyala Maduro naye bw'atyo bw'ayogedde mu maaso g'omulamuzi. Emisango egisomeddwa ababiri bano gy'egya drug trafficking, kutambuza biragalalagala nga biva munda mu ggwanga erya Venezuela byolekera eggwanga erya Amerika, n'okuteeka eggwanga erya Amerika ku bunkenke ebyokwerinda byalyo ne bibeera nga mu butuufu biguluba ku lw'enteekateeka eno eviirako obutabanguko mu ggwanga lino. Kakati era omusajja ono ateekeddwako n'emisango emirala egy'okkuliramu obubinja obw'omutawaana obw'abayaga munda mu ggwanga lino erya Venezuela. Bino byonna nkubuulidde nti tasobodde kubikkiriza, agambye nti byakumuwaayiriza si bituufu n'akamu, kumusibako matugambuzi gennyini kumuliisango. Kyokka omulamuzi amaze n'asoma n'alagira ono addizibweyo mu kkomera, so nakikugambyeko, addizibweyo mu kkomera alikomawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu, si gy'emyezi 2 okuva kaakano.
kaakano we twogerera bino kale nno embeera bwetyo bweri kyokka gwe omulunya mpuliriza njagala kukubuulira nti bino byonna nga bigenda mu maaso ekiro ekikeesezza olwaleero waliwo amasasi agawuliddwa munda mu ggwanga erya Venezuela ye ekitegeeza nti wandibalukayo obutabanguko obutafaanana n'ekyo ekyabaddewo amasasi gawuliddwa nga gavugira ddala mu kibuga Karakasi naye ne wenzijidde ku mpewo nga tekinategeerekeka baani ababadde bakuba amasasi gano n'ebigendererwa byago jjukira nti mu kukwata omukulembeze w'eggwanga lino erya Venezuela Maduro ono tewaaliwo yadde ekyasobola okuva mu bajaasi b'eggwanga lino so nga ate ebbanga lyali liyise nga bano batendekebwa kulaba engeri gye bayinza okweteekerateekeramu obulumbaganyi obwali busuliridde okubatuukako olw'eggwanga erya Amerika anti nakubuulira ti bino byonna okugenda okubaawo Amerika yasooka kweteekateeka wakati mu kulabika ng'eyali etiisatiisa Amerika yasooka kuyiwa abasirikale abawerera ddala abakunukkiriza mu 1.5 n'okusoba neeyiwa ennyonyi emmeeri ez'omutawaana zonna ne zeebungulula amazzi agali ku kizinga eggwanga lino erya Venezuela we lisangibwa njagala okukubuulira nti newankubadde nga abasirikale baali bakoze edduyiro okwenkana awo aba Venezuela ate nga gye bali abalikunukkiriza eyo mu kakadde n'okusoba mwana wattu naye tewaliwo yadde kye baakola nga mukama waabwe akwatibwa era okufaananako n'amawanga banywanyi b'eggwanga lino erya Venezuela ababadde bawagaawaga musajja mukulu ono Maduro nga bamugaa nti weetuli tofaayo kiri mulaala okuli eggwanga erya Russia okuli eggwanga erya China okuli eggwanga erya Iran okuli eggwanga erya North Korea n'abalala bonna ababadde nga balinnya mu kimu ne musajja mukulu ono Maduro tewali kigambo kyonna kyakolebwa so nga ate baali basuubizza nti ono waaligwa we baligwa aligenda okugwawo alibasangawo naye mwana wattu baafuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa kakati era ku magye g'eggwanga lino ekyamazima eggwanga eryusebo amagye gyegali newankubadde nga si matendeke kutuukira ddala ga ggwanga lya Amerika ennyonyi ez'omutawaana baziyina naye njagala okutegeeza nti si kituufu nti bonna bamanyi ozzikuba babuliramu ddala obutendeke obuyinza okuvuga okuvulumula ennyonyi ezo n'okuzikozesa ekyo kye bandibadde balina okukola singa obwetaavu bwazo bubaawo naye ebyo byonna byaliyo basajja battu tebanyega olw'obukugu bw'eggwanga erya Amerika bwe baakozesa mu kaseera mpawe kaaga nga bamaze okuyingira musajja mukulu ono Maduro we yali yeekwese bamutodde nawo bamututte okutuukira ddala mu ggwanga lyabwe erya Amerika kale nno ne balabikira ddala nga bakugaa nti gwe bulijjo oba weeteekerateekera kukeera ku lubimbi okolo ye yeeteekerateekera kukwata mukono gwo bwe batyo tebaasobola kyokka nkubuulidde nti we bukeeredde enkya ya leero waliwo amasasi agawuliddwa mu kitundu ekyo oba mu ggwanga eryo nga gavuga ekirowoozeka nti wayinza okubalukawo obutabanguko obuyinza okujjawo olw'okukwatibwa kw'omukulembeze ono Maduro njagala kukubuulira nti newankubadde oludda oluvuganya munda mu ggwanga erya Venezuela gye luli era nga bano bonna babadde basonga ennwe mu mukulembeze ono ow'eggwanga lino erya Venezuela Maduro naye mwana tukyakubya Amerika encukwe kubanga baasoose kulowooza nti oba oli awo olunaamuyoola ne bamutwala ab'oludda oluvuganya babadde bagenda kuvaayo basagambize ng'akimezezza okwenjala tiwaakiri we siikoze naawuuta naye abasajja beefundikidde olwo nno abatunuulira ensonga zino mu ngeri enneekusifu ne bavaayo ne bategeeza nti ekyagaanye bano okuvaayo beekalakaase mbu bangi ku bo bali mu makomera abalala baawaŋŋangukira dda mu mawanga amalala nga n'Amerika eyo gye bali kakati nga babadde tebayinza kusinziira eyo ate ne bajja bakuba serumbeete munda mu ggwanga lino erya Venezuela kubanga tebaliimu naye byonna bino byabadde kabonero akalaga nti mazima newankubadde essajja bbirino naye teribulwako kalungi kaalyo ye n'ab'oludda oluvuganya si be bali awo abaasanyukidde embeera musajja mukulu ono Maduro mwe yakwatiddwamu eggwanga eddala bwe bigambibwa nti bya bumenyina bw'amateeka kakati nti Amerika yayagadde kulaga lyanyi olw'okuba ye superpower n'eryoka eyingira mu nsi eyeetongodde emala eyoole omukulembeze waayo so nga ate ensi eyo emanyiddwa nti nsi eyimiriddewo ku lwayo
okuvaayo tewaliwo nnyo yandigivunvubise kale nno nti ekyo kyekyaganye abantu tuludde olwo okuvaayo beekalakaasa ennyo kale waliwo okwekalakaasa okwalabiddwako ng'abantu abamu basanyuka naye si kwekwo okwandisuubiddwa nga bwe byandibadde ti be bakwata omukulembeze gwe mutaagala gwe mbadde muyita dikiteeta mwandibadde mukubirako n'enduulu ne muyisa n'ebirango ku CBS wakati mu kulaga essanyu kakati era njagala okulaga nti omukulembeze ono yabadde amyukibwa omukyala Rodriguez Lesi kakati ono olunaku olwajjo yalayiziddwa naye yabadde tannalayizibwa omukyala ono yasoose kulabulwa omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump n'amugamba nti gwe nkuwulidde nga weeyogeza ng'olwanobako nti baleete omwenge bantwale gy'oli okusooka baaleeta mata naye genderera mu by'oyogera manya by'olina okwogera ne by'otalina kwogera kubanga oyinza okwekuulira akabazzi ekkugulu omukyala ono Rodriguez yasoose kulogojjana n'ebigambo ng'alinganga anenya eggwanga erya America wadde nga lyabadde liragidde y'abaatuula mu ntebe yabaddemu Maduro nga baga nti ekituufu omukyala ono naye y'omu ku abo abataasanyukidde nkola ya America n'aga nti ekituufu yabadde mabega wa pulezidenti eyabadde akwatiddwa newankubadde nga babadde bamuyodde naye ng'aga nti ye si ye pulezidenti ye oli ye pulezidenti nga n'oli bwe yakaatiriza nti newankubadde musibe yakyali pulezidenti naye ono wakati mu kyobeera mukyala Rodriguez amaze n'alayizibwa muganda we yeyamulayiziza bamuyita Jorge Rodriguez ono nga tannaba kulayiza mukulembeze ono yabadde vice president emabegako katono yasoose kulayizibwa naye yennyini nga president owa National Assembly kale nno oyo yavunaanyizibwa okulagira oba kukulayiza abakulembeze ku mutendera gw'obwa pulezidenti kakati bano babiri ba Luganda omu nkubuulidde nti yabadde amyuka pulezidenti kati ye pulezidenti kakati ate ono National Assembly president eyandibadde nga sipiika oyo naye akiridde olabye ebifo bwe bibagudde mu ttaano bwe babyeddiza naye wakati mu kukubirira emimiro nga si basanyufu nga bwe wandirowoozezza essanyu eryandibadde libali kubanga omukulembeze gwe baddidde mu buyinza abadde alabibwanga dikiteeta naye si basanyufu nnyo okwenkanaawo era mu kwogerako eri eggwanga omukulembeze ono Rodriguez alayiziddwa nga pulezidenti w'eggwanga lino erya Venezuela akoowodde eggwanga erya America naga nti bannange wadde nga bino byonna weebiri wabula twagala mutulekere eddembe oba twandyagadde oba tusigaze eddembe lyaffe ery'okubeerawo ng'ensi yayise abitadde wamu naga nti peace development ate ne sovereignty ate mwatu naga nti ne future yaabwe oba ebiseera byabwe eby'omu maaso bandyagadde okulaba nga bigendera ddala mu maaso nga bwe bandyagadde oba bwe babadde baagala olubereberye oba okusooka mutabani wa Maduro naye yayogedde eri paalamenti ide National Assembly omulenzi ono naye ye Nicolas Maduro yayogedde kitaawe n'amuyita pulezidenti ekituufu ye pulezidenti kubanga yabadde and once a president is always a president oba yaliko pulezidenti era asigala pulezidenti yagala okubuulira nti noono yayogedde akakasiza ddala nti paliamenti ng'etudde ekyamazima ekituufu omukulembeze ye kitaawe wadde ng'ali mu ngozobano mu ggwanga erya America naye era bakyamulaba nga pulezidenti bw'atyo n'asaba eggwanga erya America lisobole okuta kitaawe ave mu ebyo ebimuteekebwako mwattu nga bamulipako birippe kale nno mu bufunze ebyo bye biri munda mu ggwanga erya Venezuela kyokka amawulire galaze wano gumunyapuliriza nti mu bigenda mu maaso olwaleero amakampuni ag'amafuta munda mu ggwanga erya America olunaku olwaleero gagenda kusisinkana musajja mukulu Donald Trump basobole okwongera okuteesa n'okuttaanya ensonga nga bwe zinaabeera mu ggwanga lino erya Venezuela amakampuni ag'amaanyi gasindisa ababaka eri Pulezidenti Donald Trump agabuulire nago gamubuulire engeri gye bayinza okutandika okuddukanyaamu
amafuta gano kyokka newankubadde ng'eggwanga lino erya Venezuela lifunye omukulembeze naye oba lirayizizza oba balayizizza omukulembeze nga Amerika bwe yandyagadde naye kyawuliddwa kuva mu ggwanga erya Amerika musajja mukulu Donald Trump gye yabyogedde ate era ne tuwulirako ne Secretary of State Marco Rubio nga naye akyogera nti eggwanga lino erya Venezuela bagenda kusigala nga balifugira ku limooti olwo nno balyoke balabe embeera nga bw'enaabeera kyokka ono era omukulembeze alayiziddwa Donald Trump yamulagidde nti ensonga z'amafuta agali mu ggwanga lino erya Venezuela Amerika geeyita agaayo azirekere ddala era abawe ekyanya bakolenga bwe bandyagadde okukola olwo nno lwataafune buzibu ono nyampuliriza ebigambo by'amafuta ebigambo by'ebyobugagga ebiri munda mu ggwanga lino erya Venezuela kubanga nakubuulira eggwanga lino erya Venezuela lyeri ggwanga erisingira ddala obugagga mu mafuta gambira ddala nti lyerisinga amafuta mu nsi yonna newankubadde nga gabadde tegannasimibwa naye ge gasinga bw'oba ogenderedde amafuta agalabiddwa mu mawanga nakugamba naffe wano tuyina naye Venezuela teri ggwanga likikira kuba n'amafuta agatannaba kuteekebwa mu nkola agatannaba kusimibwa kati nno nga gano ge gasikiriza eggwanga erya Amerika limale ligezze mu kiseera kino libe nga lyeri gafuga n'ebyobugagga ebirala ebiri mu ggwanga eryo.